Okay, ku celebrity track Kiswahili jogamba oti omulungi atwalona ko lwalero kansubire nti oli bulungi wana Uganda tutambuza mpola mpola ebiri mutambula mpola mpola nabakwasaganya ebintu ebyenjawulo olunaku olwalero tuli side zeno bayitayo Seta Magere tusinzidde amaka g'omukulu Mickey Wine eyetisse weekend yonna weekend yonna yajetisse ekivule kyakoze ebivulu yaddeyo nga 7 n'ekivulu ekyakoze kyabaddemu abantu kyabadde kimu ku jahazi pia so muganda yankutegeeza nti olunaku olwalero Mickey Wine yasazeewo n'agamba abantu banga bajja ne mumpagira ati kamba kuliddeko after party olunaku lwayo kukuba pate kusula mu ngatto kusiiba mu ngatto tugenda kunyumirwa bonna abatiimu boda tiimu abaana b'Egaza tiimu bonna bagenda beera olunaku olwalero wenjogerera entekateekera obangambye obutebe bulala bukyajja ali ewaka ng'otulaba salako kuba byokulya bigenda beera wano okulya nakunywa embuzi 5 zamaze okudde okuttibwa kati n'ente yeddako ente bagiyita atya nume ebera nume ndowooza olaba abaana batansa otuuka abaana batansa osalako ndowooza olaba tugenda kuba pate paka kuwulira bubi Mickey Wine asazeewo olunaku olwaleero agenda kuddiza ku bantu be ondi wano n'omukulu soko ojje wano baaba kyusaamuko ogamba otya baaba nga gyendi sigamba okujjako gwe taata akulaba essaawa zino ntwogera nani oyogerako ne Kevin manager w'omuyimbi Mickey Wine yesebo katuli ku manager yennyini olunaku olwaleero Mickey Wine asazeewo okuddiza abawagizi be abamuwagira banaasobola okujja olunaku olwaleero banyumirwemuko naye kiri kitya kiri taratibu kyenyinza obbagamba naye nga mu byonna nsooka kwebaza mwenna abajja kwola olunaku abatuweesa ekitiibwa ne mutatuswaza mbeebaza bannange kati okubaddiza tusazeewo tubakolereyo kabaga kaffe oba kapate kaffe era mbayita bonna abali eyo abawagizi ba Mickey Wine abawagizi ba Sulubada High School abaana abasomerako mu Sulubada High School mwenna mbayita bambi olunaku lwaleero mujje tujaguze yesebo abantu bonna anti bali abantu bali bangi banajja wano tunajjaawo wera tujja kumenyawo neri kyaki gyolaba yaffe kati bwe tuba tusazeewo wonna naawe tusobola okujjuzaawo yesebo olunaku lw'ekivulo ekyo gwe nga manager ebigambo ebyayogerwa eri omuyimbi wo biki wali owulira otya owaayi ebigambo byo tubiraba ate ne tubimma amazzi kuba olumu ebimu bituzaamu essuubi ebimu bitumalamu maanyi naye tetugenda na negativity forever tubeera ku positivity kuba kwe tuwangalira okwo yesebo wakati mu bigambo ebingi tagenda kujjuza bw'ajja musala n'ajafuna abantu 2 n'ekitundu gwe tewatyamu saayina kutya wadde n'akatono kuba nali mmanyi nali ndina essuubi nti olwedda abantu tugenda bajjuza first of all ku ssaawa esembayo amaanyi abantu ge baatulaga ge gandaga nti munnange tugenda kujjuza ekifo ate tetwalina kutya n'omuyimbi naye yalina kutya kwonna nga ffe already tumanyi tugenda kujjuza ekifo yesebo kyekiddako after this musuubire bingi byokka ate n'olunaku olwaleero lwennyini tulina surprise waliyo surprise era ekiro ky'olunaku olwaleero zigenda kwonanga ku ssaawa emu nga tubateereddeyo surprise eyo owaayi kyali kitya baaba kitale kya mutawana kyali kya tabu ebigambo olabika nga ebigambo ebingi naye ovaamu obugambo ffe tukyakyewonyawewonya abantu kye baatukolera bebale kujja tuwagira kati olunaku olwaleero omuntu ali yasuubira eki basuubire birungi byokka kunywa kulya paka kuwulira bubi omutonzi waffe yasalawo ate mwaleesaako bannakya omutonzi waffe yasalawo buli kimu kiri besti omutonzi waffe yasalawo kituufu kuba ne kwolwo olunaku yeyasalawo nti tujjuze jahazi singa teyali ye singa tetwagijjuza ebigambo byo byali bingi nga biyitiŋŋana naye munnange kwolwo mu mazima ga byonna mutonzi waffe yasalawo tujjuze jahazi tunyumirwe yaman kale
tukyagenda mu maaso waliwo abaana balofiti batuuse wano balina akatuuka wano kansooke owaayo ogamba otya Nandi bulungi papa. Akaviiri aliro ng'akangu okabisseeko waagwana. Akaviiri era mba nina okabikako. Kati lwaki okabikkako? Olwaleero essape lyaffe lino libisseeko likwese. Olwaleero njagadde mpitirewo wenti. Ogamba otya? Nandi bulungi. Ki ekiriwo? Tuli wano era ekiriwo. Ndowooza okiraba. Biki bye musinga okunyumirwa ku Mickey Wine kuba ndaba amaanyi muteekawo nnyo mangi. Wabula bingi. Kuba ntandika obyogera ndowooza nnyinza n'obutabimalayo. Omusajja ono musajja waddala musajja w'abantu. Nze kyenyinza okugamba nebaza abantu abasobola okujja ne tukikola ne tukiggusa ngera bye bakugambye Mutonzi yakola ki? Yasalawo. Owaayi kyekiriwo last man niga pumpumpu ogamba otya? Nzira. Ozira? Baba obulamu buli butya? Siri musoga. Just vibe. Anti nange mbadde ntanso simbolo lusoga kuba mulumanyi. Ayagala bankubireyo. Tumanyi mu lusoga. Ndi Muganda. Sokobuze kale mu lusoga. Abeyo mukoba mutya. Ogamba otya naye? Ndi wano sina buzibu bulala. Kyekiriwo nga musazeeko mangu mani. Ono. Solubada minister, Solubada mansita, omuyimbi waffe, bano bonna bamwerijjako abagamba mbu bamusobola tebajja kusobola tebalisobola mpaka okitegeera. Kyenjagala ku musajja ono ne wojja nga tewaliwo mikolo akuggulira nakwaniriza okitegeera. Obozi otya ffe tuwangalidde wano. Muntu w'abantu. Nawe mwena bajja ne mutuwagira ku jahazi pia. Mwachokola ku lofiidi kyamaanyi nnyo era temujjangu okwo nga oli omukulu w'abagambe waliwo surprise mugirindirire. Kitegeera. Kale ssebo. Nyaba osaaga nja kufuna. Gwe wekweke nja kufuna. Owaaye. Kyali baba osazeeko. Ganda wange. Wansi byonna bye bimu. Bana basajja bonna baddala. Kyekiro naye. Ndikiriya. Kati gwani. Amanya bampita Kalule Jamada. Kati ate kubbala agwa kuyitani. Kubbala bampita Kabyanza. Naye nga bitambula bitya. Ndikiriya. Mickey Wine nga mumwagadde nnyo. Ganda wange ono omusajja ye twakereyo nakerewa. Tolina kujja wano ssaawa 2. Ezaaki. Ez'okumakya. Nga mugenda kukola ki? Ate kati era bagamba omuntu bw'obanga omwagala tolwawo obudde olina okumwanguira obudde. Waayogerera ekintu olina otuukira mu budde n'omulaga nti kituufu kintu okitegeeza kubanga abantu abamu baagala nnyo ebigambo singa ebikola kati ffe tuli ba action. Omuntu agamba kati kino tulina kikola kino okitegeera. Sibyakwetoloola ate kudde eno okwetoloola ebyo tetubikola era abo ababikola baba beebuzabuza baba bademba. Kati kana akakofiira sitayiro ki? Kofiira ka Bobby anti okimanyi. Kalinga entalabuusi. Nedda ssebo. Nteseeko beats. Kagwerayo eyo. Ne baba mwagadde omubanda. Ono omusajja muganda wange. Oba kufa tujja kufa naye nga ye tulina okufa naye. Omubanda. Tulina okufa naye. Oba kiki wabulamu oba bulwadde tulina obeerawa. Owa ekyali kitya? Tewali kyamaanyi. Gamba otya? Ndi fiiti. Bakuyisani ate? Amaanyi agange nze Sali Alex. Sali? Alex. Yes. Nenga bitambula bitya? Tewali kyamaanyi nnyo ize. Kubbala bakuyita. Era Sali kyamaanyi. Yego kyamaanyi? Yes bo. Kyamaanyi waawo. Kyamaanyi waba boda. Stage ki? Bagita waligo boda stage. Esangibwa ku Mukaaga opposite Master Supermarket. Tuli ku luguudo kimanyi Mukaaga ali ku Gayaza Road. Opposite Master Supermarket. Ne Mickey Wine nga mwagadde. Mickey Wine Obi wange nasoba naye. Wasoba ne Mickey? Sembera wano baba. Obi wange. Kati mwali mu kirasi yemu? Yali ansingako nali mu senior 3 ngali mu senior 5. So baita comprehensive college Kitetika. Kati eri ku stage obagamba nti twali naye ku ssomero nzija wa Obi wange. Yes, akugamba mateeka mbadira okubeerawo mu magezi wonna.
Mickey Wine ku ssomero yali muntu kikaaki yayisaamu mboko. Yali musajja ali silent ennyo, yali silent kyenyinza okugamba. Era family y'Abakyagulanyi njagala nnyo kwenfiira obulamu bwange bwonna. Era nali nina okubeerawo mu mbeera yonna eri muganda. Kivulu waliyo. Nga lwaki muganda wange yebashiwadde ng'embwa eri ku mawulidi. Ng'embwa eri ku mawulidi. Suwa. Kyekyo muganda wange. Olunaku lwali tusazeeko atukoledde akabaga. Essebo. Tugenda kuba pate paka kuwulira bubi. Mpaka kuwulira bubi. Era kyobula tukereye n'okkerewo. Mwawagadde twabadde wakojja wano ssaawa nga 2 naye nga bw'omanyi nti oba olina osooka ne weeyiyaamu. Then kati obudde butuuse era tutuukidde ddala mu budde obutuufu atugambye essaawa 7. 7 zennyini. Era zigenze okkoona. Atuli ddala mu nnyumba. Kati osose kanoonyaamu awo. Okitegeera. N'omala n'ogakangende wakyali. Oba olina osooka n'onoonyaamu ate n'olaba embeera bw'eneetambula. Then ate n'oli okujja. Sokowereze abanoomayo obubaka wano jasa ababeera nga banooma nooma. Abaganda bange kye njagala obbagamba, njagala obbategeeza nti Mr. Mickey Wine temwerijjangako. Okitegeera. Abaagala okwagala okumwerijjako amujja gwira bwerere. Temutawaana. Okitegedde. Amaanyi g'abantu mangi. Okitegedde? Okitegedde. Owaaye kyali kitya? Ndikiriya sebo. Olisede igwani ate. Bampita Aneno Julius. Ani? Aneno Julius. Stage bakuyitani. Ku stage bampita Yanga. Yanga? Yes. Yanga te. Ng'oli mukulu. Erinnya terikule tolirekeewo. Erinnya sijja direka. Eryali Yanga lyavaawo. Erya Yanga. Oyingira ku stage ng'oli. Nayingira ku stage nga ndi muto. Kati erimererako. Erinnya ne limererako. Kati naawe oli Yanga. Nze ani kati abantu kye bampita naye era nze siri Yanga kuba nkimanyi. Mbale manyi nti wayi musigere nga mumpita Yanga ndi muto. Nze nenga bitambula bitya? Si bibi. Wale kusalako. Tuzze tusazeeko omukulu. Mickey Wine. Waliyo mu Kivulu? Mu Kivulu naliyo. Kyatambula kitya? Ekivulu kyatambula bulungi nnyo era musajja wa ddala. Asobola era bagamba mutalisobola. Omusajja asobola era asobolera ddala ebya ddala. Ate wa ddala. Kati omuntu ali eyo tunula mu kamera omugambe nti Mickey Wine si wa kuzanyirwako. Omukulu Mickey Wine si wa kuzanyirwako era asobola. Era bagamba talisobola asobolera ddala. Kati mpozi gwosigadde gwani? Bampita Aneno Julius. Aneno Julius Yanga. Yanga. Abaana baabano. Njagala okukakasa nti omukolo guliko abantu bangi. Waliwo oyo omukyalo oyo aneekweka. Teekayo kamera. Jangu wano olagawa. Waddo nzirukako olagawa. Kaakati tuli eno omuyinza ati abasajja bakaye baliyo. Divorce olimba. Kugamba otya? Kyekiriwo. Wale kusalako. Osazeeko. Olinamu ensonyi? Nyingi. Ozikola dinaddi. Ensonyi zo zivaayo dinaddi. Ki divorce. Ogamba otya bannange? Mubale kunyirira. Mubale kuwagira Mickey Wine. Tumuwagira. Naye ng'obulamu bulungi. Bulungi nnyo. Abantu abali eyinza bagamba ki? Ku Mickey Wine. Mickey Wine talina buzibu. Talina tabu. Ffe tuli banneiba we ajjaawo n'atuwagirako talina buzibu teyeera ku bantu. Yes. Saidi kiwali empetedde nga azija wansi. Nga waakava ku munaana we bati waliwo ka ssenta. Ajja n'agula ebintu talina buzibu. Gulako otunda ki? Byakunywa. Byakunywa. Munaanansi ki? Byonna. Lwaki otuddeyo ku munaanansi netunywako? Oba tugendeyoko tujja tunywa? Gambye tugende batuwe mujje muli ebyokunywa byonna biri wano naye tuzze kumulaba nga ye nakumukulisa Kivulu. Kuba pate naye munyumirwe. Pate naye tunyumirwe. Teri kugamba nti ate batunyumiriza kino kyekyabaddeyo. Twetuukidde. Kati muzze kulumya. Bayaaye. Bana ekiri wano tuli mu pate etandika butandisi wenjogerera essaawa zino era bali mu kuteekateeka byakulya. Tugenda kulya mbuzi 17 n'enkoko 13 bwatanaba kujja. Tugenda kulya olwedde ennyama emu batanzedde okusala. Bana owaayo gamba otya? Gwakoze ku byendya. Nze nkoze ku byendya ebirala bikyali eyo lwakuba ndi wano mu kumikisinga birungo ebigenda okukola ku byokulya. Kati omikisinga birungo? Kati mikisinga birungo. Eno nyama yaki? Nyama ya mbuzi. Ya mbuzi? Gye tugenda naye baba. Kati kitwala bbanga ky'okujja kati nenda lejja. Nenda lejja. Kitwala bbanga ky'okujja kuba kati nze mpulira kitwala like nga 1 hour and a half.
okulabika nti eyidde sirikate bange kutte bulungi kati eno sigiri otanso omaze okukoleeza maze okukoleeza yeesooseewo njagala waliwo n'endala ebijja buli kimu kijja naye kati nze nsoosewo okubeera nga kumikisinga birungo gwani gwe birungo bampita Henry Keya naye nga nze nkola ku byokulya era ndi mufumbi oli mufumbi kati by'omuntu aba yeetaaga okumwokyera embuzi simanyi okulya wali ku mbuzi gwonna nkolerawo kati baba yaga kumwokyera ku mbuzi yakufuna ate banfunira ku simu yange nina esimu yange nina business card basomere namba 0701958718 so bo nfunye wali wonna nga nkikutereereza so buli aneetaaze yesi baleeta embuzi endala nesigiri n'abalala bali eri bali mu kusala ennyama yo weeri mugenda kulya oba mpaka kuwulira bulungi kino si kuwulira bubi kuwulira bulungi kuba wali okulya tewaba kuwulira bubi naye nga ndi wano nkimikisinga njagala bano abasooka buli ajja atandike kulya buli kubanga kuno okulya nakunywa nga bwakutandika okulya era sebo ndi mukumikisinga buli kimu kigende nga kigenda kubeera stede nnyo kale kyakabi muganda kati kuleka omikisinga ebintu nga birala we bijja ndowooza owulidde embeera eri wano abantu batasobola okujja nno bannaye waliwo tubatandikidde tubaddewo batono olaba nga tugenda kunyumirwa omukolo gw'amaanyi kulya buli mpaka kuwulira bubi so twegatteko gwali okumpi wano ku Gayaza Road wano jangu wano ewa Mickey Wine pozi mugambi bayitawo seta magere ono yena naye magere chairman atwala magere ali omuntu nga munene waliwo bachairman ba mirundi ng'esatu oba ebiri nenga one magere yesebo ndoze ensonga muziwulidde bulungi nnyo mujje tukube pate paka kuwulira bubi nange nze wendi nabagambye nze nkolera abantu awulira nga tanjagala mutima nga wanyigidde era tolina kyogenda kumpa sigala ngonkyaye era tujja kunyigira wona nyiga okoowe nze nkolera abantu siva wano mbatadde